Kiki otambula n'akatabo gwasoloza amabanja g'omu kibuga. Naye wamanyira nti kati ebintu bya radio tuli live. Tuli live. Batubona. Abatulaba mutusonyiwe ako kayise mbuyisi. Wamma abatulaba. Nze Sebufu Matia ndi mukozi ku Radio Buddu wano yo muntu wa bulijjo. Naye katwalo tuli live Radio Buddu Digital TV. Tugenda batuusako ebintu bingi. Tulina omulama gwanjawulo nnyo naye kansoke nkuwa abakulu bano bakoyanjulire bategeera obwale. Ayi tosa kunyanjula. Asisobola. Linnya lyange liku kalubirizo ba lirabika bubi ku side zibu. Kimanyi nali ngenda fuka faza. Bafaza na mikisejo. Evini singa tekyaliyo mu kigo. Ate faza beera faza lidawa. Abatulaba ku Radio Buddu Digital TV. Amanya yenze ko jewe Masaka Super Big Uganda wakajambia. Kadi ate ngo original name zamanyi original yenze bali ku Dembe Joseph. Nete gawedde China ya malala aga. Aleke. Amateka ngamanje no program enagwa. Tetugenda kusula kumanyago. Kale nono kababuze. Wamma we yanyu. Abasaba ku TMTV. Labana. We yanjule bulungi. Agoge manyago. Abanyidde bya radio tewali kaddamu. Kale abanafe abatulaba ku TV ya Buddu TV. Radio Buddu Digital TV. Radio Buddu Digital TV. Amanya agange ze Sava Kiyema Ashraf. Yes. Bulijjo gwe Sava ono yayimba ono Sava Kalimu. Kambuze. Gwe okubiriza program eno banze njikubiriza. Njagadde mubuuzo bayimbi. Baba mukole program yamu. Mukole program yamu. Wamma batulaba. Leero tulina omulamuwa. Nga twetegekera ekibiitu kya Radio Buddu ekironga 14 Desemba. Tulina emiramwa gye tujagala okujja tubayisizaamu. Ate nga kiri kumpi kutuuka. Ekibiitu kya Radio Buddu nga 14 ennaku z'omwezi 14 Desemba. Olunaku olujja kuba baba tukyazizza tolinawo yadde kakunywa. Ekyokunywa lindako. Pulogulaamu yange eno tetunulidde byakulya. Omulamwa guli nti njagala buli omu ambuulire ku mmwe. Olunaku lwo olwasookera ddala okola ki? Ng'ofunye akawala okeegombi. Ebigambo ebyasooka awo tonzijukiza. Wawulira otya? Wayogera bigambo ki? Kati tutandise nani? Tusooke ndoza nawe. Nsooke mbawe? Soko tuwe tuwulire. Kati omanyi nze bintu by'okwana. Kati mbadde mukimanyi nti nze nakula mukyalo ewaffe waka nga ne mukadde ng'amanyi nti nze natomerwa endiga. Wangi. Mukaddewo. Ebintu by'okwana nga sibirye omaye omuntu atabinamu nga siri kale active. Kati nga nina baganda bangawo bakabulaza naye ate bo nga bakube enki ebikungo naye nga mukadde waka nga tawulirangayo nti oba mutabani wange akwana akawala kano. Kyaluma nnyo mukadde. Mukadde n'atandika okugamba baganda bange naye bwe muba mugize bwe muti lwaki naye temumukola ki? Temumutwala. Omulundi gwo gwasooka mukadde yakuyambako kusendera. Kati mukadde bano nga balina engeri gye batolokamu ewaka bo ne babulawo naye nga ensonga ze oluusi ng'aliwo obuwala jjukira ffe waka tuli ku kkubo kati ng'aliwo obuwala obuyitawo ogenda okulaba nga ajuuse muganda wange ng'akawajjambo mukadde ng'alaba muganda okugamba ye mukalaba anti ng'awo ng'alinawo eggaali ye kati mukadde n'atuuka ng'alaba obuwala obuyitawo bano buli omu alinamu akake gwe tonyega naye ze sinyega kati mukadde kyeyava agamba bano naye mmwe bwe muba mugenzeeyo mu bintu byammwe ono nga temugenda naye gwe kati tumuwe yakinja tulya naga naye gwe okola gwe mukadde nga yakubuuza ndi mu siniya yakumeka siniya yakubiri teyakulabanga ng'okyali muto mu baafu ati mu baafu olaba omwana n'akola n'ataakole anyinza okuba mu baafu nakolerangamu kati n'okulanga tokola kati mukulu ne bigaana kati mba ndi mu siniya kati nali mu siniya ey'okubiri mukadde oyambuuliza ekyo kati mu siniya ey'okubiri eyo second term wali omuwala abeera ku kyalo bamuyita Mole. Mole atwala omutima gwe. Mole ye yasooka okutwala omutima gwo.
ye yasookera ddala. Ashraf owuwo yali ani? Olaba atuse n'omwanja soko tubulye gwe yali ani? Mwogere erinnya ate kati akyali omwana oyo bali bamuyita Viola. Twali twatandika eno. Sebo gwe katukyaza owo yali ani? Nze akubiriza soogera. Kati wagiri musiri eyokubiri tamu 2 Mole tandika Mole tutubeera mu kiraasi mwekubiriza ogwo tuyita kukuba erimu nga tugenda wa okudda ewaka nga mbeera mpita eyo siita mukubo ddala gali amakubo 2 nga nze mbeera mpita eno njagala kutambula na Mole. Omanye emboozi gyagadde nnyo eya Mole. Anti si gwe wali okwana aye gwe emboozi ogyagala nnyo kakamba buuze mumpambyeko programu awo no yagala emboozi aginyumirwa anti ngamba ani akubiriza gwe Sebo mbagobe mu programu yange obadde obuuza obadde olina kyobuuza kunnyonnyolemu awo otangaza mbagobe tekikkirizibwa kubuuza ku munno ng'emboozi ye tekisoboka nze buuza anti tobuuza olina nakubuuza nnyo olina kusaba nze moderator n'ekukkiriza okubuuza naye naawe ate yatukyaze neyayogera nnyo. Zino si TV zeri ewammwe mu byalo. Ekibuga kiki okubyekutta Sebo genda njaba nze mu program eno ngoba muwakatabo kakamabanja muwakatabo kakamabanja kakati tulinze ekigambo kimu nti nno ki awo olunaku olwasookera ddala oyogera ne Mole wamugamba ki embeera yali etya wawulira otya ayogera kigambo wakola otya nawandiika kapapula wawandiika ebbaluwa kawa muganda we yalina muganda wamuddako kati muganda we ngaali mu primary kati lumu tulima ebijanjaalo mu kyalo muzeeyi buli omu amuwaako waalima tulima ebijanjaalo nange nnimako nkungulayo obutaasa bwange obu mbutunda buli kataasa kalinga kasatu njijjamu akakaaga kange ngamba kati ono katuma gwe ngenda okwebbaluwa ngenda muwaako ki 10 ampandiika ebbaluwa yange njiwandiika wetwatuuka ku ssomero primary yaleeriranye secondary Mole yali wa primary yali wa secondary Katuma yali wa primary kati munnange mpandika akabaluwa nga nkawa omulenzi amugamba njagala okawe muganda wo nti ani Mole yalinawo muganda we omukulu amugamba gwe kawe Mole naye kyokka nze kenyini natyo kamuwa nga tuli mu secondary yemu ng'ate n'ekkubo lye tuyitako lyerimu kali mu Luganda mu Luzungu kali mu Luganda naye kalimu eby'Oluzungu njagala okukakasa omuntu Katuma akamuwa Mole nga naye ampalipulayi nga wayise olunaku lumu ng'akkiriza obaagaana ng'agamba naye yanjagala naye nga ebikolwa byali bisoma mbeera mukuba olusawe muwaka jambo naye nga mulimu ate abali active abavuuka bamukola ki okimanyi abawala bano bazibu nnyo omuwala ogenda omugamba ekigambo ng'olwedde yategera dda actions kati lumu twali tuva ku ssomero tuyita tusooka mba Mole ate nze nemberezaamu tuduka mba Mole tuli aba nga mugamba kulikayo ovuddeyo bayi kulwomukaaga nakulabako gwe kulwomukaaga luddawa we najja nakulabako ojja kujja nze mbawe waka kati nakulaba ntya abo najja ojja kugira nze nja kubeerawo waka ojja kwefulayitawo nze nja kujja koleki kusinkane nti kale munnange olwomukaaga nga lukola ki munnange nga lutuuka nga nkulabira embaga tusisinkana ne Mole wayambala otya byaffe ebyomukyalo bimanyi nateekamu ate ziri ezisoma ku kyaki nze najjayo kana kayimba aluna ke yagamba mukwambalidde kukoleredde munna bebyange tebyaliko kwambala nnyo sewali emwezi nanyinyina zazigenda mu kyaki nga zigenda ne mu katale ze nateekamu nali nina uniform esoma kale teweefuula nnyo yali aliyo tubuulire ekyaddako awo enkana Mole olw'omukaaga nefulayitawo ninakyali wange bamuyitanga Sejjemba kati najja nakeera tusinkana kawunga esaawa egi nakeera 9 nenefulayitawo agenda mba Sejjemba wezaako n'emu nenkyuka nefulayita mba Mole nenyambuka nenfuna akatuba we nayimirira
mbali awo wayita eddakika nga 5 zireeta Mole gamyuka ate gwe wamuyita nze namuyita mukabaluwa nanoonya ekyonekimu ng'ebbaluwa yatuuka bulungi Mole ng'ajja nsangawo Mole ajja atya yali akuula bukozikozi oba yajja naye mulamu yali mu ngoye ez'okusiibamu jjukira adduse waka ku mirimu tebamulabe nti ayambadde ng'ajja wendi amuga obadde bize akaye mbadde bize nange nno mbadde nve mbase jemba ati olaga wabova wano nzirayo waka adde nze kulaba gwe ku luno tetusinkanye mu byakusoma nzize mugamba kindi kuki ekikuli ku mutima ogenda kyanja omugambe nange we nasookera nga mubuuza ekyo nasoma ku kyaki wazze kugira naze kwana gamugamba ekyo najja ku kyaki onasoma ku kyaki koye nasobola era okuddamu nenkulabako koye yo ojja kunaba nange njakuba tonnaba na kumugamba kinamugamba kindeese gamuga mwattu enkuba enerudde okutonnya nga gwagamba enkuba erudde okutonnya ati awo enkuba ekwatagana etya n'omukwano anti noonya we mugambira nti Mole nkwagala kikoze eki tuwulira bibyo kigaana kati kali kumayola waliwo mulala yagamba nandikayisiza okuba bwebudde bwennyini oli yatuuka amugamba munnange nno ewaffe tulinayo emmwanyi alina bw'oyogedde akantu ako kanzikiza wali negegera kati Mole atuuka bikola ki bimutama mubuuza enkuba etudde okutonya oba eno mwe mugifuna kyokka tuli ku kyalo kyeki enkuba bwetonya kitegeeza ekyalo kyonna enkuba ebekoze nga mubuuza enkuba etonya biki taata walabika mukambwe sinnamulabako yadde obukambwe bwe taata walabika mukambwe onoonya byakupanga mupanga wali mugambe nti owange kyannuma dda taata si mukambwe kale kati maama wate nga gyetaliwe waka isewo nesimulabawo maama abadde eri mu lusuku nti olunga mu myaka mwali mu myaka yange emeka awo ndi mu siniya yakubiri Mole agenze mu siniya ki esooka tunyumyamu awo nga muga nno obudde nawo bugenda ngende omanyi muzeyi waffe mukambwe gwogamba zagamba Mole muzeyi waffe mukambwe tolaba lwaki sikuleka kiganye ekigambo kiganye okuvaayo kati naye yali simple ng'akiraba ebikoze eki biganye agamba tujja kuddamu taati yali yagimugambye ate ne ku kyaki nga bulijjo era asaba noonya we mugattira nkireete mugambe Mole nkwagala osiibula nga musibula mugamba bayi saamukwata nako nga buli wangira bwenti omukone mpulira ng'okuzina amazina maganda wakati waereka nga muta ate nga wali musiru nnyo naawe kati okumanya Mole yampa obudde buli weekend olw'omukaaga n'essaano nga musinkana naye nga simukwatako paka we yatuuka n'akiŋŋamba ye nga yakikwegambira yambuuza ekibuuzo yaŋŋamba naye buli lwojja oŋŋamba bigambo bye bimu enkuba etonya omusana simanyi mutusinzaaki simanyi maama naŋŋamba ekituufu lwaki tokiŋŋamba ky'oba ozze okuŋŋamba nze mbikooyo ebyo nga kati nkyatula entya mugambe nti mwagala n'oyiwa olutiko kati weekend eyaddako ŋŋamba kati kangende kimugambe kijja kijje ngenda mugamba webale kujja nenkulabako Mole nkwagala wakimugamba kyomwagala nemugamba Mole nkwagala wakimugamba omutunulidde mu munye oba ngutudde wansi twali ku musambya guli ku kkubo kati nadda bwe nti ku musambya emabega waawo netandika ogukwata bwesikayo ebikoola nayayeno Mole nkwagala nenzijjayo amaaso yakiwulira n'agamba kati bulijjo wakikyo kiŋŋamba ng'ate bulijjo kyennize nga nkimanyi ogenda kiŋŋamba Mole yali mukalukalumu okukusinga munnange nkutya kati awo amala okutegeera nti omwagala kiki ekyaddako siyina kye nazzaako olimba namugamba kangende obudde bugenzi nambako omukono
bwakubako omukono kyekyaddako weyambako omukono ajja okumpa haaga mugamba galabye kati siniya twe gwako njagala kugenda washirafu siniya twe etuuka nga bankyusa essomero kati awo nali Namabaale secondary school banteeka ku St. John's ekabwoko wano saidi ze Bukunda mole mulekawa omuleka eri paka nakano ebyalaavu ne mmole byakoma kukimugamba naye byaddirira paka nga nvuddeyo ne bigaana kali mmole muwuliza ku ssimu mwogera gyoli ebyo juzi yakinzamu nangamba ebyo byokomako luno nakula atulabo betubatetekeratekera ekibbiito ekya Radio Buddu buli mwaka tubaako ne bibozibozi byetwejjukanya kakati ekibbiito ky'omundi guno kituuse kiryoka 14 Desemba wano mu kibuga Masaka wano mu Lasons Gardens kakati tuli mu kuddayo bagambe nti okuyingira kuba kwa bwereere okuyingira ekyo kibagambe okuyingira mu kibbiitu kubeera kwa bwereere tosasula yadde 10 ojjanga bozze osobola okuddayo nga muli babiri ozi n'abayimbi nabo tubalabira bwereere n'abayimbi bonna buli kimu kya bwereere ate oba n'owebigere ayingira ne bw'ojja nga tuyambadde nga toyingira kakati tugenze ow'omukulu owa Viola twagala otulimbe era sigenda kubalimba olunaku lwange olwasooka bino nga mbyogera lwatu kuba temuli ate kati lwatu era obedde oli mu kwogera lwatu omanyi ffe muzeeyi wange yankulizanga nnyo mu masomero gano twasomeranga mu masomero ga bisulo era nze ng'ewaka bino bya ku kyalo kwerigita mbiraba mu lumbula kati isomero lye nasomerako remember Nzashirafu naye isomero lye nasomerako tolyogera lireke lyesigaliza ekitiibwa bya mizannyo ebyamazina ebya entertainment byonna kati mu entertainment omwo mwe nagwanga naye n'omwana oyo gwe nayatudde oyo gwe bayita Viola Viola kaali kawala kalungi mu biseera ebyo era okalaba kashalana bulungi nnyo mu butuufu nga tutula ffenna mu kibiina omwana oyo yasooka n'atengula omutima yasooka n'amutwala olwo mu kilasi ki mwotengukira omutima nga wakeera laavu yaveeyo laavu yaveeyo ani agamba aveeyo olowooza ekyo kinene nnyo abamu batandikira mu piwa naye ate mutuufu Daniyo yangamba yatandika nga ali mu P3 Daniyo mu P3 oli mutuufu ate gwe walwawo ate kati obwononefu bwa Daniyo ate bo eriki ali mu kilasi ndala buli omwana mulabedde nga temunaba kumbakira kasooke mbagambe mukano nti twabeerangamu naye nga si eno relationship eryawo musimanya kugenda mu maaso kubanga obadde bwabeeranga bonna ku masomero baditakeemanya gundi kakati ate buli kiseera ebyo batyanga nnyo obulwadde buno obwa siriimu kati gwe nga bwowuli avoid bad touches nga weebuuza taaki kyeki ng'oyagala okwateko kakati munnange amala oyo Viola tugenda mu mazina twagendanga ffenna naye ngero ebikola bibeerawo awo era obiraba ng'obeera omulaga sayine nze ekigambo saakyogera naye ngero ebikola byeraga kubanze nali muli nkyewulira nti omwana tasobola kuŋŋaana nali nyina mu P6 walina emyaka emeka P6 nalina emyaka gyali oba obeera mu 10 oba mu 11 awo yali muto nnyo yali mukulu yali muto ono kati ate oli yali alina 6 ono yali akuze oli yali alina 6 naye nga bamutegomya ku kyalo baba tugira emboozi yo tokola ntondo tonatuuka myaka egyo kati tuli kuza Viola kati munnange nze nabeeranga mukalabakalaba nnyo nga nze gwe bamanyi omuvubuka era abavubuka abasinga bankozesanga nnyo okutuusangayo message eri mbawala nga gwe katumwa naye nga sobo neefuulanga katuma naye nga ne katuma yennyini nga bw'otuukayo gwatekayo ebibyo ate gwebyeyogerera mbadde ngamba nti bakutumanga te gwe noyogerera bino byakutwala bubaluwa ng'oli wawandiika akabaluwa kati nga nze ebyo byenkolera alifoyo twamuyinayo
nga ye bw'omutuma n'omuwa ssente obanga emitwalo 3 jimpeera oli bw'atuuke nga mukwano nze gw'olaba mbonyebonye okufuna akasente kano kwegamba n'abikyusa bayiro oyo omutima yali agutwala nga tweyagala bitya naye ng'era nga byakugira obwe bityo kakati nga bw'omanyi abaana nga batandika ekiboozibozi bakikuliyetingawo kagamba nga banyanguyizaako embeera kakati naye omuwala era naye yakiiramu naye nga tosobola kumugamba munno dairekiti nti munnange kiriwo ekizibweki baabigana ku ssomero twasomeramu nga kirimu amateeka ne bakuulye nti bagambye omwana ekigambo watandika nga gwani bakuyita mu disciplinary committee falina disciplinary committee ng'eri omusajja akuyingizayo munda akati nakasigala eno abwemera kuba kakati ebyo ne tubeerabeerawo awo ne tugenda mu mazina ng'era tuli ffenna tujjeeyo eyo ffe tulina we twagala wano laavu yaffe ekyaliwo oludda wa woyagala wano wali wenyini ekigambo kimugamba kakati munange tugenda tumaliriza primary agenda ku ssomero erimu eddala nga nange ngenda ku ddala omwana oyo ngera nkyamwagala mugenze mu siniyo mugenze mu secondary kubanga ffe twalina laavu eyo ey'omuggundu namutufukulira namugundu wa ku myaka egyo twala eri naawe kati oba wamma oba osobola okutegeera nti oli mukwano bayakisisi ya muggundu eyawa yali tulula tulaavu mu myaka 11 bwe tulaavu ogimanyi muyayi wa mukibuga oyingira secondary omwana agenda asomera ku ssomero eddala nga nange nsomera ku lyange naye era nga wabaawo omwaganya awo siniya wanu tufuna we tugira tuvudde ku ssomero tusinkane wanu ku balukoni emu nga tunyumyanyumyamu ngera omwana addayo kigambo sikimugambanga naye nga nze era nga nkimanyi nga nze kimanyi ti akimanyi nange era nkoze eki kyotamugambanga kyesitamugambanga katimaze kyeneerabira nti eno omwana ayinza okuba ebirowoozo bibya nti binaakula ate nga kati nze ekyo saakyaginga tikyagenda okugenda agenda sanga y'abalala kati nze munanga neesiba ku muwala ndowooza tukyali ffenna biki kati tutambula yali siniya ffiri tuddamu tumiitinga siniya eyokusatu twamiitinga we twali twakajoininga secondary siniya one esooka ne tumiitinga emirundi ebiri tokimugambye sikimugambye kati ngera ebigwa bitalaze communication ebula nga tulwawo communicatinga naye nga nze no mmanyi nti gina bayola wange wali ku mutima ebigwa bitalaze bibagwirako wa ebigwa bitalaze era bibeeramu awo okuba yabeera eri mu bisulo obudde nga bubula buli bwe twemiitinganga nga bukyukamu kati bwe ngambya nti ebigwa bitalaze either ayinza okuba bayola waliyo eyali amuperereza amukyusa omutima tokanga nze no mmanyi tukyali ki olwo yali akuyitaani nanti nakyo amanya g'omugwana ag'omubuto temwawandikanga bupapulamu kati bano tebamanyi mukwano gwe tomanyira avumu natandika munange akabanga tumaze kanene kati tukuze myaka emeka olwo tukuliridde gwe gatabaliramu awo ate kati bagamba emyaka gyange nagyo girina emyaka etateka egigyo 15 era yali muto yali akyali muteera yali akuze 15 ofaananira okuba nga tewagiweza 15 gwe wagiweza gwe akati munange nze mwatulira omwana ono nga mugamba nekimanyi tumaze ebbanga ddene bikola byonna byeraga ati naawe nkimanyi okyagagala nange era nkwagala olwoyagalakijayo mu indirectly kati oyagala muteeka mu maka omuwase tikatukoze tutya laavu yaffe omanyi kyeyanziramu nagamba gwoyogera ku biki sibimanyi nako sibimanyi biki byoyogerako ogamba otya omuntu nti muli mukwano nga tokimugambangako mbwe ebbanga lye tumaze gwe ebbanga lye tumaze ng'oli nani naye nga andi gwe ng'omanyi ye nga tamanyi ekyakyaddmu nanziramu nagamba okyali mu byakito biri byaliga primary kati twakula buli omu aliwe oyo baali bamaze omuyisaamu eggaali tewali terina mu future
mutima kigo wamenya mu primary anti ekumi n'etaano secondary ebyanabiwala bye nalaba ngaawo neŋŋamba vaayo wange gyali kati gwe omutima gwakumenyeka mu senior 3 paka ne kati era nyina ekintu kye nakola kye sitasobola kwaja wano okikola kwani kuvaala wakikola kwa yali amukwana wakikola kuvaala ate ne mala nenyenyera yakyekola wakyekola wetuga wakyekola misana oba kiro balengende kubuuza nti wetuga ate n'otafa amangu ago nagenda nefunirawo kati okukyanguya mbwangu nali ndabanga ng'eramba mbereza ne bagamba munange nyina omuntu wange gyali naye anekumi kaakati bayiro oluvannyuma lw'okuŋŋamba nti tewali n'ofunirawo embuzi kumukuwa n'otabuka bayiro ate olina muwa birabo yakuyamba kubanga namaani nenenya neŋŋamba yamugjamu obumatuutu obusiru kati Viola yakwata oyo n'amugema n'amugjamu buli n'amuyigiriza essomo bakuyigiriza Uganda empya ey'empya erina okweyagala kati sitole y'omukulu oyo atulaba ogiwulidde bw'ati bwe yali talina kye yafunamu okujjako okumuyigiriza essomo yafunamu essomo ante essomo bamuyigiriza ali natandika kuzaako ate yafunamu ki bye tunyumyako mulimu okufunamu mu mbeera eyo kati sooka omubuuza kuva olwo wakazaako bameka toboogera ku lunaku lwenyini yafunirawo kati gwe kuba wakafaanyi ku myaka 11 kati olina emeka ali mu 45 tolimba ali mu emeka ani talimba myaka nga bakazi olina emyaka emeka toli mukazi sebo ife tetugenda kukwana olina emyaka emeka twagala kumanya wakazaako bameka kuba oli kubala gumu kati gwe kumole wazaako bameka kumole aleka tetuva ati ate bya mmole bijjiddewa ku myaka gyo sokoleke oyagala kuva Katunumba ogende ku lusozi kankubuuza ne mmole oyagala mukwana kwenamba ye atulaba ku Digital TV katikati kanze nzira bibuuza banogoloza gwe tobitule subhanallah bakogera batya gwe omusiraamu subhanallah wa taala